Morocco obaga nti nze ettaka ndyagala ku Jinja Road bajja kuwa ettaka ku Jinja Road ate awatuufu ddala mu bugazi bw'ettaka bw'oyagala tize eryange nti banzaala butamba n'olwekyo nsaagala kukaluubirizibwa ndyagala ku Masaka Road nti Hoima Road Bombo Road wonna genda mu Seba Properties bajja kubanga bakuguza ettaka ate ku bbeeyi entuufu ddala. Yes, abasaddaase tuzimba masikiti Mbogo tuweeyo omusomo gwa Sheikh Imran Sali ddala bw'obanga obadde ogoberera oteekwa kuba otegedde lwaki nakati olina okuwaayo omwezi guno ogutukuvu gwa Ramadani kubanga ayogedde ku kusiibulula n'ayogera ku kuwaayo ng'egimu ku mirimu omusiibi gy'oteekeddwa okukola. Tuweeyo mwezi guno omutukuvu gwa Ramadani. Layila Najjita yasookedde ddala okuwaayo amakya g'olunaku olwaleero. Barakallahu fiik. Nga bw'eri enkola yange ntera okubalaga mwe tutambulidde bwe tutambudde era nga nsoma 30 agasooka buli omu ne ssente ze abasigadde olwo nenkonna kulenga gundi nengenda nga nonda naye bano mbava kumu. Layira Najjita 2000, namba 2 Nakasinde Shamira 15, Hussein Kiberwa ali mu namba 3 ne Kinsikenda, namba 4 Sauda Nabitaka 1200, namba 5 Adam Khan 1305, mukaaga ye Namakula Joweria 2000, musanvu ye Ahmad Abazibumbira 1,010, munana ye Rashida Nangonzi 2005, mwenda Musa Mboyizi 5000, 10 Yusufu Anyumizibwe 5000, 11 Abdul Ndahura 1,012, 12 Ibrahim Sendagire 5000, 13 ye Ismail Kabaka 3000, 14 Marion Mutesi 1000, 15 Kisitu Asadi 1000, 16 awaddeyo ye Safina Kaitesi 2000, 17 ye Abdul Adam 2,000, 18 olunaku olwaleero ye Badru Goloba 3000, 19 ye Shaabani Wandera 2000, owa20 ye Namia Fatuma awaddeyo 3000, owa21 ye Muhammad Kirunda awaddeyo Shinsi Kakaga, 22 ye Abdul Halelimana awaddeyo Shinsi Lusanvu, 22 oyo abadde 21 kankitwale nti abadde 21, 22 ye Hadija Nachanze 15, 23 ye Shaaban Mariam 1,000, 24 ye Musa Pande 2,500, 25 ye Nusura Kataike 1000, 26 ye Abdul Rashidi 1,000, 27 ye Sifa Narutaya 3,500, 28 ye Kamadi Mbubi 3,500, 29 ye Rubega Bukenya 3,000, owa30 ye Sifa Narutaya 2,000, n'owa31 ye Ali Islam Okelo Shinsi 5. Abo be bannaffe abasoosa amakya g'olunaku olwaleero. Tuzimba Masjidi Mbogo, tuveeyo tuzimbe Masjidi Mbogo bannange. Kati awo tulina Masaba Abdul Nabiyu 3,000, ano emitwalo 3,800, emitwalo 3,800. Ne tubeera ne Isa Walusimbi, Amir wa Balai, Hajara Nsereko, Matovu Charles, Isa Ndawula, Umaru Sebunya, Abdallah Musa. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Takbire yo egenzewa Yasin Kiyaga okuva wali ku Yasin Fashions ku Ham Shopping Grounds. Yasin Fashions ngekulembeddwa mu director yennyini Yasin Kiyaga, emitwalo 10 gimaze okutuuka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala business agiteekeko malayika ezikuuma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala business yaffe agiteekeko malayika eziyita abakasitoma beeyongere. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala business agiteekeko malayika ezigobera ddala b'amaaso amabi, abalogo n'ab'emitima abalina obusajja ku mutima, bonna ab'emitima emibi Allah abagobe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala naawe kennyini akuteekeko obukuumi ne famire yo. Yasin 10 gituuse. Ayubu wava munno, Minati Nambozo, Amina Najemba,
Naluze Hamiyati Nsubuga, Sulaimani Mbuga Sengozi, Dimba Amina Bake Mtwale ebiri gituuse, Abdallah Shakiro Mtwalo gutuse, Sharifu Mugabi 15 zize, Azizi Kana 12 zize, Jamal Kanyesije Omutwalo gutuse, Siraje Kibirango olukubi luze, Rehema Nalubega n'abalala bannange mwena, Senfuma Musa Salongo, Beka Kabise, tulina wano Joel Muganza, Saida Basirika, Naluze Magreti, na Kisozi Christine, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banafa abafamire nyongera nammwe okubakowoola. Nja kwongera mu maaso okubasomerako famire ez'enjawulo nga we zituuse. Families ez'enjawulo abeeyongeddeko, mpozi n'okujjukiza nti omwaka oguwedde twalina families ezisoba mu 200, era olwaleero ngenda kujjukiza families okuva ku 50 okutuuka ndowooza ku nkaaga, kale nja kwogerako paka 7 okubalaga nti bannange tukomewo nate era abacoordinators ba families ezo twongeremu amaanyi tubakowoole akakadde kaffe okwotandikira osobola okwongererayo ddala gati ffe nga famire kuluna tugenda kuleeta obukadde buna tuzimbe masjidi Mbogo. N'abategeezezza nti bwe tubanga tulina ebikyekutte ebikyagaanye, Linda Yasin Fashions yagenda okubuulira kigambo ku saddaaka y'anaababuulira ababadde babuuza nti Yasin alogerawa, kati mutegedde gy'alogera wa Allah. Allah ye musawo we gy'alogera. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kukuswaza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ddala aleme kukuswaza bizinesi nga ddala bw'owaayo n'omutima ogw'okuwaayo ku saddaaka, Allah akwongere ate bizinesi yo gy'oweereddeyo ayongere okugisitula. Allahumma amin. N'abalala mwenna abawaddeyo, awaddeyo 5, ow'olukumi, ow'emitwalo 38, ow'emmeka, asaba Allah ayongere okubanyweza n'okubamalira ebyetaago byammwe. Edduwa zammwe ze musaba bannange mukadde nga kano musabe Allahu subhanahu wa ta'ala, mumwanjulirire ensonga zammwe, mumwebaze eri ebyo byabawadde, ebyo byonna byabawadde mumwebaze ti Allah wampa kino, Allah nakusaba kino n'okimpa, Allah nenkusaba kino n'okimpa, nenkusaba okuntaasa kino Allah n'okintaasa, Allah nateera nnyongera okukusaba kubanga gwe gwe ndaajanira, Allah mpa kino na kino ku lwa riziki gye mpaddeyo, ku lwa masjidi gye nzimbye. 077 tukikola olwaleero. Allahu akbar wallahi alhamdu. Akyatukulembedde wa mitwalo 10, owokubiri wa mitwalo 38. Kakati awo naawe woba otambulira gwe obusobozi bwebuli 077 4 4 220 077 4 220. Esimu eyo ereeta amanya ga Salam Charity, bwereeta amalala toteekako. Kakati tugenze awa Airtel. Owa Airtel nyiga star 185 star 4 star 9 # ngambye star 185 star 4 star 9 # oluvannyuma onyiga yes. Bw'onoonyiga yes egenda kukusaba business number. Business number gye twagala gy'oba oteekamu eya Salamu giri emitwalo 6. Ezo si ssente wadde njogedde emitwalo abamu twate emitwalo 2 emitwalo zisiba ssente, nedda emitwalo 6 ye namba. Kale gitwale nti 6 ne 0 zoyongerako 0 zibeera 5. 6 0 0 0 0 0 6 ne 0 5. Eyo ye business number gye tuyingizaamu. Bw'omala ogiyingizaamu bw'oti nyiga okay, kanyanguwe nange nteekemu munnange, buli lwogera nga nange nteekamu, obudde nga butusinza busubwa. Bw'omala okikola nyiga okay, egenda kukusaba amount ez'okusaddaaka. Ogenda kusaddaaka sente mmeka?
nti anze leero nnyinamu 5 nti nnyinamu emitwalo 15 nti nnyinamu akakadde nnyinamu 2,000 teekamu z'otaddemu oluvannyuma nyiga okay. Bw'ononyiga okay egenda kukusaba reference teekamu nti masjidi oba teekamu masjidi Mbogo oba teekamu swadaka oba teekamu nze gundi erinnya lyo oba ennamba y'essimu kyonna ky'oteekamu mu luvannyuma nyiga okay. Bw'ononyiga okay egenda kusaba pini yingiza pini ogimanyi giteekemu nti 77776 046 gw'omanyi bw'ogisengeka bulijjo bwewagisengeka katoluma lugiteekamu nyiga okay. Ogenda kuwulira nga ku message kajja nti oweerezza ssente weziti ku Salam Charity Salam TV. Atulaba ku NBS, atulaba ku Sanyuka, nawe atulaba ku Salamu. Wenna okozesa eyo enkola toga nti ate ffe abasanyuka tuweereza kutya ti ate ffe aba NBS tuweereza ku kifenna kweyo kasitoba nti ondaba andabira ku Afro mobile app munnange naawe okwo abali ku Zoom abali ebunaayira abali ku Zoom fenna tuyitaawo ab'omu kyalo temulowooza nti ate ab'omu kibuga balina essimu endala kwe bateeka fennaawo aba Airtel tutyo aba MTN 0776 tuwaayo lwa kuzimba masjidi Mbogo. Mungu atumalire ebyetaago byaffe bye tuludde ebbanga nga tulaajanira. Mukadde kano nga bwe tweteekateeka okuyingira mu ssaawa yaffe ey'okubiri njagala twongere ate okufuna okubuulirirwa n'okusomesebwa mu ddakiika ntono n'ebigambo byamakulu nnyo okuva eri mukadde waffe omusomesa omuwalimu Abdul Latif Mutyaba okutuzzaamu amaanyi okutulaga bye tulina okukola n'okulaga ddala n'okwongera okumanyisa ebyo by'obadde tomanyi ate eriyo yamanyi okukubuulirira n'okukujjukiza biki by'oteekeddwa okuteekako essira. Muwalimu Abdul Latif Mutyaba agenze okutuwa ebigambo ebizzaamu essuubi. Katumulabe mu dakiika nga 2-3 zokka ate oluvannyuma ngenda kukomawo nsome ku abo abasaddaase kw'oteeka n'okukubulira ebipya n'okwanjulira omuwalimu waffe gwe tulina olunaku olwaleero omusomo gwagenda okutusomesa. Tovaawo katulebe Sheikh Abdul Latif Mutyaba. Mukwano gwaffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa Salam TV yonna gy'osinziira okutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwaniriza nyini ddala mu programu yaffe essuubi. Buli lw'obeera nange omuwalimu Mutyaba Abdul Latif Taib mu programu essuubi era ng'ekigambo essuubi bwe kiwulikika tuba twejjukanya ebigambo ebituzzaamu essuubi tisinga tuba tulina we tufunyeemu enkenyera tulina we tutendewereddwa tulina we tuzitowereddwa n'oyagala osulewo ettawulo ssuubi limpeddemu nga tulaba gy'olaga olaba ng'obudde obuzibye buli w'otunula olaba nga wali olusozi nga sisobola kweŋŋanga bino n'osalawo osole ettawulo obiveemu so birikuweddemu. Programu eno tuba twogera ebigambo ebituzzaamu essuubi nti embeera ne bwefaanana etya ne bwe binaatabuka bitya tolina wakuddukira olina kusigala w'obadde onywere okakate kubanga byonna ebibeerawo eyakutonda abimanyi era abiraba era yabifuga. Kakati bwe tuyiga ne twejjukanya kubanga bw'obeera wekka oba olowooza
nze nakoma oba olowooza nze naba ntya. Oluusi ne bannaffe bambi gye tulaga okwebuuza amagezi ge batuwa ate gongera kutunyika, gongera kutubbika. Kale essuubi mu programu Salam TV n'omuwalimu Mutyaba Abdulatif. Kati ebitumalamu essuubi oluusi tubyereetera, tubyesombera, naye oluusi babeera abantu baffe be tuwangaala nabo. Olina kukoza kajiri, olina kutuntuza, muno nakuwalaganya gy'okoma okubeera obulungi, gy'okoma okukuyisa obubi. Tukugamba togwamu ssuubi, tekitandikidde kuggwe era tekigenda kukoma ku ggwe. Olwaleero mu puroguramu yaffe tugenda kutunuulira mukama waffe Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu. Mu Qur'ani ey'ekitiibwa bw'obanga oyagala, bw'owuliranga gyenjebuse, bw'owuliranga aweddemu amaanyi ng'essuubi liyinza lirabika ng'erikewa, bikkula Qur'ani, soma suratu Yusufi. Ate naddala singa amakulu gaayo badde ogamanyi, mulimu ebigambo ebizzaamu essuubi, naye ate munnange ne bw'oba tomanyi naye ng'osobola okugisoma ekolanga, mu luzungu bakiyita tranquilizer, akaweke akazza engulu w'omubiri. Ne bw'oba tomanyi makulu gaayo naye n'ogisoma busomi ogenda okuvaamu ng'owewedde. Mulimu ebigambo bingi nti singa tuba tubitaddeko amakulu ng'oggyeko okusoma obusomi naye nga tutaddemu ebirowoozo okubyetegereza, riri tugwa tuddamu essuubi. Ddala kituufu ebigambo ebyo bizzaamu essuubi eri eyo abiwuliriza ate era n'ofumiitiriza oluvannyuma lw'okubiwuliriza. Muwalimu Abdulatifu Mutyaba, tukwebaza, tusaba Allah akuwangaaze ate akuwe amagezi n'obuvumu n'amaanyi okwongera okutuwa ebikira ku ebyo n'ebisingawo ebbanga lyonna. Banaffe abongedde okuwaayo, teweerabira nti kati akulembedde ye munnaffe Yasin Fashions emitwalo 10 gyawaddeyo era kati yakyakulembedde. Yasin Kiyaga yakyakulembedde naye nga n'abalala bawaayo. Tuwaayo mu kuzimba masjidi Mbogo era nga tuyita ku 07776 44220. Munaffe Mugalu Isma awaddeyo, Mushabe Isaac Sadase, Abdul Shakur Muwonge azimbye masjidi, Kasimu Muguruma azimbye masjidi, Sharifa Nagawa agambye nti nange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala obite byonna ebadde bikutte era ebyetaago byange obimalire. Sofi Mubiru, Salimini Musisi, Namatovu Aida, Sauda Nambiro, Jalia Nachiwala, tulina Yasini Kakande, Abubakari Muhammad, Mande Ali, Mwamini Gega, tulina Seruwaji Murshidi Jawidi kutuuka emitwalo 5 gimaze okutuuka, tuyo yali mu namba 2 no emitwalo 5 gituuse. Tulina Hafsa Balihikwa, Brian Kasasa, Muzaffaru Kirumira, Shuaibu Bukenyayiga, Fahadi Byaruhanga, Hajara Kabandize, Asumani Kasime, Deta wano Rahman Naluoga, Flavia Kasalamwa, Huseini Kavulu, Abdallah Hakimu, Jalia Nachiwala, Mayanja Zura, Fatina Namugosa, Nur Okelo, Rashid Huseini, Tabu Hassani, Namatovu Aida, Najwa Mutesis, Sofi Mubiru, Nachagaba Halima, Shiratwa, Waswa, Shiratwa, Sharifa Nagawa, Kasimu Muguruma,
Caroline Nakirija, Yazidi Kalama, Nanteza Leya, Abdu Shakuru Muwonge n'abalala bonna abongedde okuwaayo. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Tuzimbe Masjidi Mbogo tuweeyo ekyo kyetusobodde kyonna. Ssekawaffe amaze okutuuka, wabula mpozi kankutegeeze gwe atulaba nti Salam TV yateeseteese Salam Ramadan Symposiums, nga zino symposiums zibeerayo buli lunaku olw'Essande waliko Hotel Africana. Anti nakugambye dda ti bw'oba olina conference kino kikukakatako giteeka ku Hotel Africana. Kale bwe wataabe Africana waawalala Hotel Africana. So ne Salam nayo okuteekateeka symposiums yazitadde ku Hotel Africana. Symposiums zino zitandika ku makya essaawa 3 zennyini ng'omuwalimu yatudde dda. Essaawa 3 zennyini olyejja gamba symposium kiki guyita omusomo oba giyite semina, naye bye tusomerayo bitugasa kuno ku nsi ne ku akhira. So buli lwa Sande essaawa 3 okutuukira ddala ku asiri ssaawa 10 nga tusoma buli lwa Sande. Kaakati waliwo kada ak'enjawulo okuyingira kwa ssente. Abayizi ng'oli student osasula omutwalo gumu gwokka. Maama mugambe nti ŋŋenda kusoma, nga bw'akuweeza firimu, nga bw'akuweeza okulambula, nga bw'omusabeza okukola biki, simanya kugula geemu zinaki, zino za kusoma. Omutwalo ogwo student. Atali muyizi zibeera emitwalo 2 gyokka, nga gw'oli mukulu toli muyizi emitwalo 2. Naye waliwo offer abantu 50 abagenda okusooka ku Sande eno, 50 offer waweereddwa mugenda kuyingirira bwereere Hotel Africana. 50 agasooka okujja mu symposium mugenda kuyingirira bwereere. Kati keera tutandika ssaawa 3, kitegeeza nti nibujja ku 1 nibujja ku 2 kitundu awo kasita gwobaza nti 5 tegannaba kuwera gwogenda kuyingirira bwereere. Era ku mulyango teri kulyaza amaanya, bajja kati gw'oli wa 27, gw'oli wa 49, gw'owezezza 5, anaakubeerako emabega nga nti munnange sasulayo kokana akasente. Sasula mukwano gwo muyite, muganda wo muyite, maama wo, abaana mujje nabo. 50 agasooka gakuyingira bwereere. Ku Sande eno emisomo gye tulina agenda okutusookeramu ddala ssaawa 3 zennyini, agenda nakutuulawo ssaawa 2:45 ng'atudde 3 atandika okusomesa ye Sheikh Bukenya Abdulaziz Kimirante. Era ng'omusomo gwagenda okutusomesa tukolerera tutya ejjana. Jana tujagala tugikolerere tutya, biki bye tuba tukola okuyingira ejjana. Nzo okweka nga agenda tugambayo akantu kamu bwe kati katono nga bulijjo ke katulemesa. Tujje tusome. Mu luvannyuma Sheikh Abdurrahman Buyondo, Sheikh Abdurrahman Buyondo yagenda okuddako ebibonerezo Allah byawa abantu abaganye okwenenya. Bibonerezo ki ebyo? Sheikh Abdurrahman Buyondo. Then tugenda kufuna Sheikh Yahya Sultani Segganga. Sheikh Yahya Sultani Segganga, abo bebamu ku baali be bayinza okunyumiza kye baafuna Sande ewedde. Era baakeera bayingirira bwereere. So ku Sande eno Sheikh Yahya Sultani Segganga, obukulu bw'omwezi omutukuvu gwa Ramadani, biki bye tulina okukoleramu, biki bye tulina okwewala, tulina kubeerawo kuwangala tutya nga tuguvuddemu, byonna tugenda kubanga tubisoma okuva wa Sheikh Sultani Yahya Segganga. Then mu luvannyuma tulabe Sheikh Dr. Muhammad Kisuule. Dr. Muhammad Ahmad Kisuule naye ajje atayongere okutwasayasa n'okutusomesa n'okututegeka. Olweggulo tujja kubeera ne Dr. Sulaimani Rujja ng'atusomesa ku Islamic Banking and Finance. Islamic Banking and Finance. Nolwekyo omukisa ogwo tetugusubwa, banange ffenna tubeeyo ku Sande eno. Abasomesa obategedde, Dr. Rujja Sulaiman owa Microfinance Support Center nga tusomesa ku Islamic Banking and Finance. Tulina Dr. Kisuule, tulina Seeka Segganga, tugenda kubeera awo Dr. Sheikh Bosa ye yaliyo Sande ewedde. So ku luno tulina Sheikh Segganga, Sheikh Buyondo, Sheikh Abdulaziz insha Allah. Mukadde kano kamanjulire
nga tannaba kutuleetera musomo gwa jjana ate kati leero azze okutulaga ye ku nsi tugikolerere tutya ensi anti abalimu be batusomesa baga nti ejjala tugikolerere naye ate n'ensi tetugyerabira kati katunuleko yo ku nsi kuno bino bye tuwaayo tulindirire ejjana oba n'ensi tuyina bwe tugenda okugifunamu. Sheikh Abdulaziz Bukenya Kimirante amaze okutuuka naye nga tannababba tolera salaamu nakutuuka nakutubabuuzaako nakubasomesa kambetegeeze nti bano baweereza era kyemuweereza kituuse mu kuzimba masjidi Mbogo. Allen Ajiri Nuwagaba, Listo Edakasi, Sofia Namitala ebiri gituuse, Siraje Kibirango ebitaano bizze, Kagwa Muhammad Medi 4, bamwita Selulanti kwoteka Nassa Abdul, Ali Kiseka, Kinobe Ibrahim, Sadiki Agel, Sara Nalweiso, Saidati Namutebi, Sara Kizito naye Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Emitwalo 10 gituuse kati babiri nno Yasin Kiyaga ne Sara Kizito bonna bali ku mitwalo 10 be bakyakulembedde. Raju Majidu, Rashidi Kasirye, Moses Lambati Zimura, Hawa Nabuma, Hawa Namusitwa, Sofia Namubiru, Musa Kalire, Farida Narugo, Ndiwala na Isa emitwalo 5,200 kati yali mu kyokusatu ne Abdallah Bagonza naye amaze okutuuka n'abalala tweyongereko 07744222. Sheikh Abdulaziz Bukenya Kimirante yatuuse dda. Fadhali. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا baadama amatana wa ilaihi nushur. Haji ekyo kikulu nnyo mwanadamu okukyogera ku makya. Abanga amatenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala atuddiza omukisa gw'obulamu Allah subhanahu wa taala. Abange tukyassa olunaku lw'eggulu nnyina musajja mukwano gwange ankwatako nnyo mu nsonga ezimu. Twalidde naye eddaaku n'asiibawo bulungi zigenda okuwera saa 8-9 awo tya ono Mungu amukoze eki amututte naye nga abadde asiibye eddaaku yagiridde asiibye talina wamuluma n'agamba mu Katonda wo nti mpulira ninga Allah n'amutwala. Allah bw'aba obulamu abukuddiza abange edduwa eyo gikeererengako. Edduwa gikole ki? Gikeererengako. Be baliwo abaddu ba Allah tabaraka wa taala tebabyerabira. Allah aboogerako naga nti tatajafa junubuhum anil madaji'. Embiriizi zaabwe zaawukana ku bitanda byabwe ebbanga lyonna zaayawukanyedde ezizo naye ng'ekikuzuukusiza Allahu jalla jalaaluhu. Ekikuzuukusiza Allahu jalla jalaaluhu n'olwekyo kyekiseera okuba nti nno omukolerera. Tukyagenda mu maaso era tukyawuliriza ebigambo ebiwooma ebya Sheikh Abdulaziz Bukenya Kimirante naye Hotel Africana erina obubaka bwo. Gye nakugambye gye tutegekedde symposium gye nakugambye abafumba ekimere futaali abataasiibye ekyemisana ekyeggulo kacaayi by the way neddaaku genda osuleyokko. Hotel Africana erina obubaka bweyagala okukuwa kkiriza ate mbukuwe mu ddakiika butikitiki ngenda kuba nga nkomewo. Wamma tubuulire Hotel Africana egambye etya. Okay, insha Allah kasooke male nga tugenda okufuna obubaka mu maaso awo insha Allah kankutegeeze nti nga wakayingirawo bwoti waliwo ate abazze ayeeyongeddeko era tufunye Hawa Namusoke, Matovu Muhammad, Abdallah Ayub, Irene Mukama, Matovu Muhammad era n'ayongera Zainabu Namususwa, Sudaisi Kaganda, kwoteeka ne Senkubuge Habiba,
Shaneti na Kitende, Hassan Waswa, Fatuma Nanyonga, Shahali Mulindwa, Hussein Nyombi, Leta ne Shafiki Kawesa. Olwaleero n'owulira kakati bali basatu ba mitwalo 10 basatu Shafiki Kawesa naye amaze okutuuka emitwalo 10. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Shaka tugende maaso Allah obawulidde abaddu benjogeddeko. Mungu agaye nti embiri bano bayawukanye edda n'ebitanda byabwe bulangiti bazikubye edda ebbali. Olaba ne kitange Haji Badi Bikimira nti gugenda obwera omwenda nga yazuukuse edda ne bwandiga nti akyebisaga nti abange bannyongereko bulangiti naye mwenda eriraga nti bisimillah nsimbudde ku lwa Allah wange ng'ekibazuukusizza ki yadiuna rabbahum bakoowola mulezi waabwe Allah khawfa wa tamaa naye naga nti wa mimma razaknahum yunfiqun. Bamala okumukowola Allah mu mbeera ya kumutya abange bali awo mu busonda bwabwe buli omu ku musaalo gwe ava ku kitanda nadda ku bbali wali naga nti Allah wange, Allah nsaba kiri, Allah kino, Allah kino. Olumala edduwa ezo zonna naga nti wa mimma razaknahum yunfiqun. Najjayo n'essimu n'ateekako MTN gy'omusomedde, najjayo essimu ye n'ateekako Airtel business line Haji gy'asomye. Naye abange olwaleero byonna tubikola mwezi gwa kitiibwa gwa Ramadhaani. Njagala babuli eno variety. Kyonna kyokola empeera zaakyo tezenkana na mpeera z'ofuna biseera birala bitali mwezi gwa Ramadhaani. Zino eza Ramadhaani abange za njawulo nnyo. Kyova olaba olunaku olwaleero biidhnillah nga tetunaba tunuza n'eri waggulu Allah byagenda tuwa mu jjana. Abange nga tetunaba tunuza mu nsonga zonna Seeka Juma wange nga tetunakola nsonga yonna. Ate Yasini mugambe Yasini oyo sahaba wange ategeera abalimu Yasini bano tasobola kukusobola nze nkimanyi. Tewali ayinza kumusobola kwabo bonna be wasomye oyo Yasini. Era budde bonna ogerako nga ayongeddeko 10 insha Allah kamaze okulaba nti sheekhe we ate yatudde ku seeti. Mu duniya muno Allah alina byatuwa olw'okusaddaaka, olw'okuwaayo mu kkubo lye, olw'okwerekereza ekyo ekitono kye tulina oba ekinene n'okiwaayo kigende mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Ebiseera ebisinga tuba tunuuliza kya akhira, tuba tunuuliza kya kabbuli, teekateeka kabbuliyo, teekateeka akhirayo n'ebifaanaganako bwe bityo. Omwana Adamu n'atuuka ekiseera n'agaa neeseeka bwe mpaayo Allah talina byampeera ku duniya kuno. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abange asadaka okusaddaaka kulina emigaso mingi nnyo fi duniya kuno ku nsi. Allah tabaraka wa taala byabikuweerawo era obirabirawo olusaddaaka bwoti mubasharatan byo nga Allah tabaraka wa taala abanga akuweerawo obirabirawo. Golwaleero akutte essimu ye ali mu kuginyiga agenda okusaddaaka kyonna ky'osaddaase abanga agenda osukkuluma kuba n'okwata bendera olwaleero ogende nti yalla ey'olwaleero nze ngikutte nze mbeetise n'akakadde k'ensimbi. Allah tabaraka wa taala abanga alina byakkolera wano ku duniya. Wakitiibwa Allah subhanahu wa taala mu nsonga zatukolera wano ku duniya tathiru alqulub, Allah okutukuza emitima gyaffe. Omutima gw'omuntu ne gutukula n'ovaako enge, n'ovaako obutaagaliza, n'ovaako ebyo byonna ebigwa mu kkowe eryo. Kyova Allah subhanahu wa taala mu suratu Tawba aya ya 13 yagaa nti khudhu min amwalihim sadaqa, mu maali yaabwe mugjeemu saddaaka gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Abo bayasini abakola oyasini edduuka ddene liri ku hamu bwe liti seko oyingira n'ogaa ali mu supermarket agati abo bennyini mugjeemu saddaaka mu maali zaabwe. Lwaki? tutahiruhum, egenda kubatukuza. Omutima gwe gugenda kutukula. Ye muntu gw'osanga nga Allah yamuwa emaali naye ng'omusanga Eva yayana yabakuwa, omusanga Eva yayana yabayamba omunaku, omusanga Eva yayana yabateeka mu kkubo lya Allah. Tutahiruhum, Allah tabaraka wa taala atukuza emiki seeka emitima gyaffe middugavu. Emitima gyaffe giriko ekko, abantu tebaagaliza, abantu baloga, abantu ne kofunya akatono akwatibwa enki ensaalo nagati Abdusalamu yani avuga emmotoka, Abdusalamu yani atula ku NBS, Abdusalamu yani ayina kino, Abdusalamu yani azimbe Kampala naye nga jjukira nti wave mabanda agaloddeyo mabanda jamani. Tutahiruhum, Allah atukuza emiki
abanga omutima gwe guba si mutukuvu yitiriza kusaddaaka Allah tabaraka wa taala agenda kutukuza. Naam Allah tabaraka wa taala agenda kutukola ki? Kututukuza watuzakihim. Mungu subhanahu wa taala akuyoyote omutima abange gubeere mutereevu nga ku kyofunye ekitono omanya kyekikyo, kyotafunye tekiba kikyo. Naye abaana Adamu haji bawankawanka gwe tunuulira abantu abalwana najja ku ttaka lyewagula nga nawe okimanyi nti nze naligula naga nti wano banguzawo mu 1972 naye nga gyagamba 72 wallahi teyaliwo nga bamuzaala 76. Okiraba omutima nga simuki simutukuvu abange emitima middugavu, emitima gyaffe giriko ebintu biyitirivu, emitima gyaffe giriko ensaalwa, emitima gyaffe tegyagaliza, emitima gyaffe giriko buli kibi kyonna. Naye omuntu yenna ayagala Allah tabaraka wa taala omutukuza omutima abanga ayitirize kusaddaaka. Eyo nsonga ki kyova olaba Allah mu aya eyo yennyini yateekamu ensonga eyokubiri nti ebyokubatukuza n'okubayoyota ebyo bya Allah, naye ate ffe abamaze okulaba nti abange musaddaase naga nti wasallu oba wasalli alaihim obasabireko. Kati buli omuntu bwakusabira atali gwe abange edduwa eyo nkulu nnyo. Haji abantu tubagamba wano nti gwe omuntu gw'otamanyi olwaleero agenda osaalira ewambogo afukamira awaga nti ya rabbi mukama waffe Allah abazimba ennyumba yeno Allah buli omu mukolere enteekateeka Allah mumalire ebyetaago Allah abalwadde basuuse Allah kino nga Mungu awulira edduwa y'omuntu atakumanyiiko. Atakola ki? Atakumanyiiko. Gwe bw'oyogera Yasin fashion sinze mutegeera naawe abasigadde baliwa era ogenda okulanga Yasini yaani naye nga oli bw'omutuusiza Yasini omugaa nti ono omusajja asobola saddaaka akakadde ate amwewuunya buki? Amwewuunya bwewuunya. Kaakati edduwa zaafuna naawe asigadde z'ofuna abange empitirivu nnyo. Allah akutukuza omutima n'okusabirwa okufunye. Ebisinga tumalamu amaanyi ebiseera ebisinga tetwesabira tebatusabira. Teweesabira nga muntu ate tewali akukola ki? Tewali akusabira. Amakulu tewali akufunamu. Abange tuyayane osaddaake Allah atukuze omutima gwo ku dduniya. Ekyo ekisolo kyolina Mungu subhanahu wa ta'ala akunazeeko manyi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye Allah yamukolako sajjale nga muto. Allah n'amukolako sajjale y'omutima. Ebyo byonna ebyetoolerawo ku mutima Allah n'abimukola ki? N'abimuggyako ng'ebutaagaliza biki kyova olaba yali asinga omutima omuki? Omulungi, omutukuvu, omwerufu. Naffe abaagala okumukoppa ekkubo tulina litya? Mu mali Allah gy'atuwadde kwatako akakadde okateeke ku mbugu. Mu mali Allah gy'akuwadde twala ttaano kateeke ku nnyumba ya Allah. Mu mali Allah gy'akuwadde kwatako oliise omunaku. Mu mali Allah gy'akuwadde abange saddaakako. Allah ajja kukutukuza. Abaffe ajja kutereera. Allah tabaraka wa taala ajja kukunyiriza. Ng'abantu bakulabira ne bagaa nti oyo Abdallah alina omutima omulungi talina nnyo naye embeera ye nga nnungi. Buli muntu ng'akwegomba naye gwe ani akulabirako ga nti bw'oba oyagala ab'omutima omulungi noonya gundi ne gundi ng'erinnya lyo mweriri abange nga bwetunulamu reeti gy'osaddaakirako mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abange efaanana etya? Eyo nsonga Allah tutukuza. Buli agala Allah mutukuza kweyo MTN gy'olaba ku screen yo, kweyo business line gy'olaba ku screen yo abange teekako omuwendo Allah ajja kutukuza omutima. Thaniyan kyakubiri mulimu almusabaka. Mu nsi muno haji tewali kyetunyumirwanga kuvuganya. Tewali kyetunyumirwanga kukola ki? Jjukira ng'okyali e Mabanda wali ku primary. Primary awo musoma ne baleeta omugwa ne mukwata eri ne musika kibibi umeya namwero kiziko izira la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ebiseera ebyo bwe giba misinde nga buli omu agyepikira kiziko iz'emikisukulu bwekiri n'atamanyi mupiira nga nti master nkukakasa ngenda gusamba kye bayita omusabaka okuvuganya noga nti nange nyina oteekawo embeera abange n'emirimu gya Allah buli w'osaddaaka obeera mu competition. Olwayo tukyalina ebintu byetwasobola kugendamu. Haji omuntu abeerawo naga nti zisobola kugenda mu mpaka za Kurani nga ye waako obujulizi tagikola ki? Tagimanyi. Olinaga nti zisobola kugenda Makka sente nki
nyingi nze sisobola naye ezo ez'okusaddaaka zo zirina afadhali wenyige mu competition eyo ey'okuwaayo mu kkubo lyani erya Allah tabaraka wa taala. Qala Umar radiyallahu taala anhu okukakaza nti mulimu omusabaka, mulimu okubeera nti abantu bavuganya, okubeera nti abantu bakompitinga mu kusaddaaka mu kkubo lya Allah. Kyova n'olwaleero ne Mungu subhanahu wa taala haji okugamba nti wa fi dhalika falyatanafasil mutanafis. Mungu yamanya nti bino ebintu bigenda kujja, tiwamutuukanga ku mbago buli omu ajjeyo ag'omubuto n'agaki gatta ag'omubuto amaanyi go gonna n'ag'omubukulu ogambe nti yalla bisimillah. Era njagala mmalirize hadisi eno nga Yasini ayongeddeko emitwalo 10 abeetikki insha Allahu tabaraka. Yasini njagala mmalirize hadisi eno olw'obukulu bwayo okakasa nti zino ensonga za kuvuganya ng'oyongeddeko emitwalo 10 insha Allah. Sinakindi anaawe za 5. Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu aganti amarana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an natasaddaqa. Olunaku lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama agamba basahaba abalagira abagamba nti abange leero musaddakeeko muweeko mu kkubo lya Allah. Ayina ekitono akireete, ayina ekinene akireete, buli ayinako ayina akaleete. Mbadde awo ngenda okulaba wallahi hadisi ngekutte sahaba wange kasitola wange akasi atandise okuyingira mu studio ng'omanya ensonga nkulu atali mu ddiiro. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Sigenda kukubuulira takbira lwakinjirese nja maasawo nja kulaga hadisi nja kulaga ekiri agenza ulyanga njogera ku Umar naga nti ani gwoyogeddeko nti Umar sahaba wa nabbi naga nti radiyallahu ta'ala aga nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu amarana an natasaddaqa yabalagira okusaddaaka buli omu akwate ku kyayina. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nagamba nsonga we batuukako yagamba Umar ibn al-Khattab naga nti al-yawma usabiq Ababakari. Olwaleero ngenda vuganya Bakari, olwaleero Abubakari nze nnyina okumuvuganya nga wolaba olwayo tuga nti ani avuganya Yasini novayo n'emitwalo 5 noga nti abo Yasini tebasobola kuvuganya mu nsonga eno. Kyokka nayagala abasajja bali Allah beyajjulula awo nasakingi ngaga nti alesemeka ti 10 kandi itakakaddo tayinza kumuvuganya bwe bati. Olwaleero mmwe muli luddawa abavuganya yaga nti olwaleero usabiq Ababakari, Bakari nyina okumusinga ngenda muvuganya ngenda mumenyawo mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Fajaat binisfi malihi, najja ne maali ye haafu agenze ku bukadde bwe 10 najjako obukadde ameka 5 n'abuleeta naga nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah. Nabi sallama amubuuza ti ma abqaita li ahlik, olese ki eri abantu bo? Naga nti ya Rasulallah kyenkanankana na kino kyendeese. Amakulu yaleeta haafu n'alekayo haafu y'emmaali. Abakyali awo alowooza avuganya omusajja mukwano gwa Allah nfanfewe yategeera okuvuganya. Wa ata Ababakari najja maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bikulli ma indahu, na buli kyonna kyeyayina ewaka kireese. Faqala ya Ababakari, nambuuza owange Bakari owange Abubakari ma abqaita li ahlika, abantu beeko balekedde kaki? La ilaha illa Allah. Faqal naga nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah abqaitu lahum, mbalekedde Allahu wa rasuluhu, Allah n'omubaka we. 077 4 4 2 2 4 6 8 10. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Kasozi Sulaimani takomye ku kukola mulimu omunene nnyo ogumufundisa empeera okulaba nga atuninga eddoboozi bulungi erya shekhe aweereze irimu etuuke ku batuwuliriza. Naye agambye nti kwekyo kubanga eyo nayo ibada, kwekyo agambye nti kannyongereko ate n'okuwayo emitwalo 10. Nsaba mu ddakiika emu oba obutikitiki mumpeere dua special ya Kasozi. Amin. Kasozi saba Mungu subhanahu wa ta'ala amin atunule mu nsonga zo zonna.
Allahumma amin. Akuteke mbaddu abasawa n'ayanukula. Amin. Allah akumalire ebyetaago by'eddunya n'akhira. Allahumma amin. Allah akuwe ezzadde eddungi. Amin. Allah akuwe abaana abalungi abategeera Allah Amin. babeere bamugasa eri ensi eno Amin. n'eddiini yaabwe. Amin. Sa Mungu subhanahu wa ta'ala Amin. aleme kujja mazike mu nsawo yo. Amin. Allah yongeremu dola ne pawundi. Amin. Allahumma atakusanyuse n'ejjana yaumul qiyama. Allahumma amin. Obimaze ebyokunsi obisabye n'ebyaumul qiyama bwekiri nabadde ndi awo okumaba n'abantu basabe nnyo Allah. Ojjukira omwami yasaba Allah n'amugaa nti ng'ali Kaaba agaa nti Allah janna furus, Allah janna furus. Allahu akbar. Allah yamuwadde maali. Allah yamuwadde flus janna furus. Oli namugaa nti nedda sengeka ebiga namugaa nti janna furus kunsi njagalako sente ewa Allah njagala janna. Mungu ngenda mukuwa. Ngenda mukuweereza musajja mu Nigeria abange musabe nnyo Allah. Kayinda Aisha atuuse, Sulaina Nabo wanuka, Kasujja Ibrahimu, Senfuma Musa, Matovu Muhammad, Ismail, Fatuma naye atuuse. Mukande kano njagala okkirize tube obubaka bwa Hotel Africana. Hotel Africana tube nga nayo ebaako obubaka bwetuwulira ate bwe butuwa mu luvannyuma ngenda kubanga nkomawo nyongera okukubuulira n'abalala kye bongedde okukola. Hotel Africana baako kyotugamba. Whether you're traveling on your own or sharing this special moment with someone, it's not about a place where you get all the luxury. It's about the place where great memories are created. Great meals are prepared. An idea where great business deals are sealed. And at the end of the day, an assurance of a wonderful sleep. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Okay. Hotel Africana bwetu wetegezeza tewerabira gwenna ayagala okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo abanafu abasema properties nabo betefutefu okuba nti nno bakukolako bakulindiridde wali ewandegeya wali offices zaabwe ate Gaso Motors wali enakawa buli kika kya mmotoka kyonna buli kika kya mmotoka kapyata ogenda kukisanga mu Gaso Motors ate ku bbeeyi ennungi eddala wali enakawa ogenda okubasanga bongedde okuwaayo naye ng'ate bwe bawaayo Sheikh ekkiriza abantu mbajjukize ekitabo Salam Charity and TV offices wali ewa abayitawo awo nendoza awo bayitawo Kamokya nebwe kitwale ntino ku Media Plaza Kira Road ogenda kusangawo ekitabo kino ekyogera ku byafaayo by'obusiraamu kino kiri mu Luzungu kino kiri mu Lwarabu kino kiri mu Luganda kino mu Luzungu n'ekyo Luwarabu nakyo weekiri ebitabo bino byogera ku byafaayo by'obusiraamu mu Uganda kino kigamba nti no History of Islam in Uganda. Ebitabo bino buli kitabo kigula emitwalo 10 n'olwekyo nja kubanga nkusaba nti genda ku Pal FM genda ku Voice of Africa genda ku Muzikiti y'Amawanga jangu ku Salam TV offices wali ku Media Plaza ekitabo kino ogenda kisangayo osobola n'okukubira Abdusalamu essimu n'omugamba Abdusalamu ndeetere ekitabo kino twalo 10 gigino nze ndeetere ekitabo kino nsanga wano ne wano emitwalo 10 gyokka tya ndi wano Kawempe Abdusalamu ndi wano mu tawuni ndeetere ekitabo naawe va mu muzannyo nja kukireeta emitwalo 10 gyokka kino ekitabo ogenda kutegeera obusiraamu bwe gye buvudde bannange bingi ebyafaayo bye twetaaga okumanya ebyobusiraamu mu Uganda ekitabo kino kakati ekitabo ekyo kwe kusalawo ne tugamba nti n'okukivuganyiza nakyo kabakivuganyize batya ku lunaku olwaleero tugamba nti ekitabo ekiriwo kyekyoluganda ekitabo kino twakitaaginzeeko Sheikh Nuhu Muzaata Batte bw'okigula anaasinga okuwaayo ssente nnyingi nga Ramadhan eggwako yagenda okukitwala kiri bw'oga nti oyagala ekiki ekyawaka kya mitwalo 10 naye kino tugamba nti kyakuvuganyiza
nga tukiwaayo nga swadaka eri Sheikh Nuhu Muzaata batte. Sente z'owaayo zigenda butereevu ku akawunti ya Sheikh Nuhu Muzaata batte eyeewa Allah so si ey'oku nsi. Kino eky'Oluganda olwaleero kati oweereza kamesiroga nti nze mpaddeyo bwe ziti bakivuganyiza asinze. Kati leero tugamba nti olwaleero asinze okuwa ennyingi abadde wa mitwalo 10. Lwe tunadda olwokusatu oluddako nga tulaba nti asinze okuwa ennyingi yali wa 10, yakyasinze ku lwa Sheikh Nuhu Muzaata. Bwe wabaawo ate omulala ku olwo so si within the week but ku olwo bwe kubaako omulala azisingako oga nti kati ku olwo kati yasinze paka Ramadhan lweneggwako. So kyekitabo kino nakyo tukivuganyize, naye ng'ate n'ababigula mu bintume nja bireeta njja kujja ne boxi nga neetitse mitwalo 10 oŋŋamba nti nze ndeetera kya Luwarabu, nze ndeetera kya Luganda, nze ndeetera kya Luzungu ku mitwalo 10 inshallah. Sheikh kankusomera abalala bongedde okusaddaaka ate twongere okufuna irimu inshallah. Ndi wala nayise emitwalo 5,200 gizze. Hassan Yasini, Sala Nantumbwe, Allahu Akbar. Latifa Mayambala emitwalo 3,1000 gituuse. Bannaffe abatulaba ku Zoom, muganda waffe Semakula Shamia, mwanyinaffe Semakula Shamia, Talha Muhammad Kigundu muganda waffe, n'abalala mwenna abajoyinize Zoom, n'abalala mubayite mubakoole basobole okufuna irimu. Ku nsi kuno tufunako tutya senga tuzimba masjidi. Tetuganye ejjana yo tujagalira tujja gifuna, Allah atuzimbire embiri mu jjana, naye ku nsi kuno kwo tugenda kufuniramu wa ye irimu gye tuliko olunaku olwaleero gwe musomo Sheikh Abdul Aziz gwatusomesa. Muhammadi Baryamujura naye atuuse. Salmin Fauzia azze emitwalo 3. Ahmad Asenyonga naye 10,000 lutuuse. Mu ngeri y'emu ne Ismail Tenywa naye atuuse masha Allah. Muganda wange Ismail Tenywa barakallahu fika. Muhammad Mawejje, Adija Nakitende, Abdul Adamu, Naila Kusima, Isa Abirye, Bashir Muhumuza, tulina wano Sowedi Lembawo, muganda waffe mwanyinaffe Hajati Mto naye amaze kutuuka ku Zoom agambye nti sawa nagenda kujja. Sebo soko mpeta kibira. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Yasini wangaze sinagambye bisahaba wange ate omulanga gwange aguwulira. Yasini Kiyaga ayongeddeko emitwalo 15 kati alina 25. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Abali ku Zoom abaana mubawulira. Yasini Fashions wali ku hamu agambye nti bizinensi Allah ajongeremu, saba Allah ajongereremu ddala. Mukasa Ramadhani azze. Ismail Mahmud, Shiba Nantambi, Jemeo Naziwa, Muhammad Muguruma, Bagala Razia, Jamila Kabugo Baraba, Nabayinda Rashida, Mubaraka Mugumba Kaketo Musa, Mdan Moga Idrisa, Sofia Nandaura, Nandaura Sofia, Isma Sebayigaziwa, Rehema Abasi, Abdul Karatunga, Abdul Karatunga, Shaban Kaka, tulina wano Ajiri Nabukenya, Babita Lamura, Habibu Gayonga, Fatuma Ndisaba Nabitaka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Mtwalo 15 gizze kati yali mu kyokubiri. Yasini akulembedde na 25 angambye. Yasini angambye wano kamese yanga seka namba tunuulidde wenti anagezaako okumusala mu maaso abenjogera alina kuzino baga nti yagwa mu mbiza alinde naye ajja kugwa mu mbiza abalala alinde. So Fatuma Ndisaba Nabitaka alina emitwalo 15 kati yali mu kyokubiri, naye nga ne Nasimu Nakimera naye azze. Janati Namuyomba, tulina Abasi Kafuma, Kotekane Alaisa Gidongo azze. Shamimu Namale, Ayubu Nayera 5 gizze.
Kibirige Hanifa 5 gituuse, Goroba Idrisa omutwalo, Namakula Aisha 1500, Haruna Mbazira kakaaga, tulina wano Nsamba Shaibu naye aze, Aisha Nakito natuuka, Faisal Madada aze, Ayubu Kyaze, tulina Kaziba Sagafu, Ismail Muli, abamwitaani ono njagadde yayogeddeko. Then tulina Ibra Nzige, Aisha Kinene, Yudaya wamu ne Ismail Muli tumwogedde, Muberi Mubaraka naye bwatu natuuka. 0776 444 220, 0776 444 220 wetwagala okuyita. Airtel business number eyo mugiraba k'oyita, nyiga star 185 star 4 star 9 hash, ngambye nyiga star 185 star 4 star 9 hash, kati awo nyiga yes. Egenda kusaba business number, bwe kusaba business number teekamu emitwalo 6 0000, oluvannyuma onyige okay. Eyo business number ekusabe amount sente mmeka zowaayo. Yasini ali ku 25 yakyatukulembedde, yanaakulembera olunaku lwonna oba amudidde ku 25, gwe ow'ebibiri ow'ebitaano ow'olukumi mu ebitaano ow'akasanvu ow'enkumi ettaano ow'emitwalo 8 ow'emmeka wenna weereza oteekamu z'osobodde ow'akakadde njagala kulaba. Abafamire temwerabira nzija Sheikh bw'atubuulira mu maaso awo ngenda kudda ku families okubajjukiza ku namba ya families zaffe okuva ku 50 ate era n'okubalaga kati wowe tutuuse aba families. Chairman wa families Imam Idi Kasozi yasooka okuwaayo, ajja kumpa ripooti kulaga bani abalala abawadde, naye aba families tubalinze. So teekamu ky'osobodde. Bw'oba oyagala ng'osasula family era teekamu akakadde oba neeziddako oteekeko nti family namba gundi ne gundi, oluvannyuma nyiga okay. Ow'emitwalo 3 ow'emmeka teekamu nyiga okay. Ekusaba reference wandikamu enamba y'essimu oba erinnya lyo oba ekigambo masjidi oba salaamu oba kyonna, oluvannyuma nyige okay. Egenda kusaba pini, teekamu pini yo onaagiyingizaamu nyiga okay. Sente nga zijja inshallah. Sheikh tuwaayo tuzimba masjidi Mbogo ku nsi kuno ejjana tujagala era tusaba Allah agituwe naye wano ku nsi tufuniramu wa. Allahu akbar. Haji omuntu bw'akuba oluyi oba oyagala kukola ki? Kumuddiza. Kumukola ki? Kulumuddiza. Naye muzimu ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa taala tatusasulirawo ku duniya ku bye tuba tukoze. Kyobula omuntu leero ajja kubba nekyabbaga emungu yetandaba. Okitegeera? Olina byokola nokola Allah naye omuntu ono ng'atukoze Mungu nga ne batuuka n'okukusabira Allah okukola ki? Okutwala naye nga Allah takola ki? Allah takutwala. Abange egimu ku migaso omuntu gy'afuna wano mu bulamu bw'ensi ng'akyali mulamu ng'asaddaase, ekimu ku byo annaha tutfi'u ghadabillahi ta'ala. Allah kakkanya obusungu bwe ku muntu amanyi okuwaayo mu kkubo lye. Ne bw'okola ensobi leero Allah takkubirawo mbooka, ne bw'ogikola enkya Allah n'atakusasula, ne bw'okola Allah n'atakukola immediately ky'osaana kukolebwa. Nti nga bw'ogaa nti omuntu abbye gw'omukwata haja olwaleero society bw'ekwata ng'obbye bakukola ki? Bakkubirawo, bwe kuba kutta ne battirawo. Naye Allah tabaraka wa taala ensonga lwaki abaana Adamu tukola ebikyamu ne tubiddiŋŋana ne baga nti yine lwaki naye Katonda ono ye tamulaba. Oluusi oyinza okuba oyina ekyenjawulo abange kyokola nga kyakusaddaaka. Qaala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama, yagamba omubaka wa Allah kusaasira n'emirembe bibeere ku ye, inna sadaqa, mazima okusaddaaka, omuntu asaddaaka mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, saddaaka eyo gyawaddeyo tutfi ghadabi rabbi, kukakkanya kuweweeza ku busungu bwa Allah eri eyo omusaddaasi. Tunula olabe Firawuna alayhi laana yali musajja nga mwonoonefu nnyo, asobya Allah, yeeyita Katonda n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye Mungu teyamussaako obusungu bwe immediately. Lwaki? Yali musajja musaddaasi. Era Allah n'amuwangaaza
naye nga yeeyita katonda. Wandika nti ono olweyita katonda be pa Allah yandimukwatiddewo. Gwe bameka abeeyita bannabbi? Allah yakajjawo bameka? Naye akuleka n'atanyiigirawo Allah, nakkakkanya obusungu bwe ku ggwe. Lwaki? Oluusi ayinza okuba omuntu oyo alina gw'ayamba, oluusi ayinza okuba alina saddaaka z'akola ez'enjawulo. Allah tabaraka wa taala abaffe nakkakkanya ku busungu bwe eri ekitonde ekisaddaasi. Gwe ki kyeweesiga nakyo ekikkakkanya obusungu bwa Allah ku ggwe? Oba okunyiiga kwa Allah ku ggwe kiki kyewekkakkanya nakyo obusungu bwa Allah? Loga nti nze Allah okuntaasa obusungu bwe abange kansaddaake. Man minkum, ani mummwe ayinza okwerekereza emiliyoni ya ssente naga nti ngisaddaasa amakya ga leero? Saba Allah ayongere okunzikakkanyizaako obusungu bwe, aleme kunnyiigira. Wensobeza Allah aleme kunsasulirawo, wabula Allah abeerenga mukkakkamu, akkakkanyenga obusungu bwe gyendi. Bwe tulwala ekyokulabirako ky'omwana, olwaleero omwana omuto aba ayiga kwavula n'akwata ku bintu byo, maama n'akasimba olinaga tokwata ku paasi eyo eyokya, naye ye Allah tabaraka wa taala newe kigenda okukusuula mu ntata takusasulirawo, akuleka n'akubuusa amatovu, n'akubuusa emisumaali, n'akubuusa biki, naye ng'ejjo wamusobeza abange mwongere okusaddaaka. Kyakusatu, annaha tamhu alkhati'ati oba alkhataya. Ensobi zino zetukola haji entonotono, mwana Adamu baddawo n'olimbira ku ssimu n'okola ki, saddaaka y'emu ku bintu omuzungu aga erasing, kyeki mu Luganda? Kujjawo. Eyerawo bwezi byonna n'ebijjawo ebibaddewo. Ebyo ensobi zetukola haji entono. Kyobola abantu bagenda tuka mu maaso ga Allah ng'omuntu bamwogerako ebintu anabe nga balina ebikyamu bingi bye yatogedde, agaye nti ya Rabbi, Mukama wange Allah, dhunubi lam tadhkuruha, waliwo amazambi gange agamu ge batakoze eki ge batogedde, wa ana atazakkaruha, ate nga nsenzijukira nagakola ki, nagakola. Ojjukira walimbako ku ssimu n'ate malayika yabadde yogera, teyogedde mazambi ge wakola, eyogedde malala. Nga Allah tabaraka wa taala yasaanyaawo, yayozaawo, yasangulawo obusobisobi obwo obutono omwana Adamu bwakola. Allah tabaraka wa taala n'abwerawo n'abugjawo, naye bisadaka, abange nakusaddaaka. Bannange tusaddaake, Allah atuggirewo, atwererewo obuzambi, okunyooma obukwo, okumujooga kwe tukoze okutonotono. Allah akutuggirewo bisadaka ne sadaka. Bannange abafamire mukkirize mbajjukize nti ensonga ya Imaamu Kasozi gye yatandika nate era yazzeemu, era nga yennyini yeyafuuse ekyokulabirako, nga yakakadde ka Idi Wamala kawaganya famire namba 1 akawaayo. Nzijukiza bujjukiza famires endala nti tukole bwe tutyo. Nkakasa nti no Haji Badu Kimirante awuliriza. Abaana bakowoole balagire nti abange ne ku mulundi guno twongere tusobola okuwaayo akakadde akamu ekitundu obubiri n'okweyongerayo waggulu, naye ng'entandikwa yakakadde. Njagala kujjukiza bakadde baffe abava mu famire ya Haji Sulaiman Rajabu Bukenya nti muli famire namba 50. N'olwekyo n'omulundi guno tukole nga bwe twakola omwaka oguwedde. Famire ya Adhan ngekutusibwako. Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road Wandegeya. Essimu 0774 0 Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road Wandegeya. Essimu 0774 0 Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. bagenda funa adhan ate baddemu batujoyininge nga batusanze tukyagenda maaso nesanyuka ne NBS. Abu Walusimbi kwali Ibrahim Subuga naye aweereza. Tulina wano Abdul Hakim Sewankambo naye n'abaako kyawaayo. Hada Sumare n'awaayo.
Musa Magomu n'awaayo ne Halima Nambi n'awaayo. Ab'emitwalo 15 Yasini yabamazeemu amaanyi ne bamutya. Mwamutidde. Ayina waatudda ayina waatudde wakaawo. Mbeeko bempita. Naga nti nze mbaswamidde wano mukona. Buli asala mu maaso ge. Wamma njagala Yasini ono newankubadde musajja wange naye mumundagire nti nammwe gye muli wabeeyo mwajja n'emitwalo wano talina 25 wabeeyo najja n'emitwalo 3 076 oyise wa 3 mpise wa 3 tufe tujja malira mu 5 ate namwe temututiisa sikubatiisa ino jana ya Allah mikwano gya Sheikh Muzata mujje tumulage Yasini akyalina emikwano Sheikh Muzata ogambye otya akyalina emikwano Sheikh Muzata ogenda kugira 076 naam 444 aywa 07776 444 aba Airtel nyiga star emu 8 5 star 4 star 9 hash muluvanyuma onyige okay oba yes ekusabe business number bwene ekusaba business number teekamu 6 oyongereko 0 oyongereko 0 endala ne 0 endala ne 0 endala ne 0 endala ze 05 zoyongedde ku 6 gibeere emitwalo 6 kati oluvanyuma nyiga okay egenda kukusaba amount teekamu emitwalo gya 35 teekamu emitwalo gye 16 teekamu 2000 teekamu emitwalo 3 teekamu 10,000 teekamu 600 teekamu 7 teekamu zosobola onyige okay ab'emitwalo 5 mujje onyige okay mikwano gya Sheikh Muzata musimbule onyige okay oluvanyuma egenda kukusaba reference awali reference nyigabo teekawo ekigambo Salam oba teekawo ekigambo NBS oba teekawo ekigambo Sanyuka oba teekawo ekigambo Masjidi oba teekawo ekigambo Mbogo oba teekawo kasitoba nti business number eri waggulu ataddemu emitwalo 6 awo teekawo kyonna ekigambo kyoyagala oba enamba yey'essimu oba erinnya lyo muluvanyuma onyige okay egenda kukusaba pini y'ogimanyi giyingizeemu olunagiteekamu bulungi nnyo onyige okay sente zijje Sheikh lwaki tuwaayo ku nsi ejjana tujagala naye ate wano ku nsi tufunamu biki awulira kanate kakulu nnyo wallahi ebitutawaanya bitutawaanyiza bwerere yagamba inna fi sadaka mazima mu kusaddaaka dawaan mulimu eddagala dawaan ye musawo omuki omutuufu lil amradi albadaniya endwadde zonna ez'emibiri ezitutawaanya haji osanga omuntu abo mukadde w'obaani oba gwe kennyini atulaba mukadde kano ng'ebikutawaanya bye bingi noga nti ya rabbi mponye ntya bw'odduka mu malwaliro ne batwala obukadde bwa ssente bw'odduka wa ne batwala obukadde bwa ssente abange bw'ogendako mu ddagala egganda lino eryaffe Allah lyatutondera obutondezi abange n'olinywa ne liggwayo naye ng'owulira totereera inna fi sadaka mazima mu kuyitiriza okusaddaaka dawaan lil amradi albadaniya abange mwe muli obujjanjabi mwe muli eddagala ly'endwadde ezitutawaanya oyina pressure oyina sukaali oyina biki ebyo byonna ebirwadde mutima gwewuuba wallahi saddaaka mwe muli eddagala ery'okukola ki ery'okuwona kama qaala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama nga bwe yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe abaffe bibeere ku ye naga nti dawwawu mardaakum bisadaka mujjanjabe endwadde zammwe nakukola ki nakusaddaaka buli bulwadde bw'oyina bujjanjabe nakusaddaaka nga bw'ogenda emulago n'owaayo obukadde ne bakusaba obukadde 10 n'oga nti biru ya bukadde 10 n'ogisasula ng'osuubirayo kuwona abange eyongerezaako saddaaka uge nti Allah obulwadde bwe buti ne bwe buti nga bundi bubi oteekeko saddaaka onaagenda omirali neddagala yalla bisimillah ng'otuuya na butuuya kintu kyekola kyokka na musajja omu yagenda kukola hijja bw'atuukayo okumukebera haji ng'omusajja alina kansa mu mbeera eyo nga wakuoperatinga nemuga nesookoddeko eka abeeko bategeeze n'akomawo nga bamuwadde ne tiketi emuzaayo bwe yatuuka wano n'akola sadaka
yasanga mukyala ng'alondalonda bugumba bwa nnyama buno obusammuka ku bbuca n'abuyiwa mu sefuliya busobole okukola akawo k'ennyama. Namuga nti maama olunda embwa ki ekikulondesa amagumba? Naga nti amagumba gano gentwala nenjiwa mu mazzi n'enfumba ne gavaamu akawo k'ennyama. Bwe mba nkoza afazaali mbanga ali ennyama. Namusasulira ennyama ya mwezi mulamba, agenda okuddayo kumukebera obulwadde nga bubuze. Badokita ne bakuŋŋaanye baga tetukirabangako. Abakugu ne bayita dokita kuva Riyadhi najja n'abaga nti ki obulwadde ne babukebera ne bubula. Naga nti n'atuuza omusajja ebbayi namubuuza wakoze eki? Namuga nti mulimu gwe nnakoze sirina kye nnakoze naye nasaddakiddeyo omukyala eyo ennyama ya mwezi. Allah n'abuza obulwadde bw'obadde olowooza nti bwakoopaleetinga, bw'obadde olowooza nti bwaki, naye abange nakusaddaaka. Dawwawu mardaakum bisadaka, mujjanjaba abalwadde bammwe, endwadde zammwe ze mulina abange nakusaddaaka. Olina omulwadde amaze emyaka 9 emulago, tomukolerangayo na saddaaka. Amaze omwaka mulambe emulago, tokolanga na kusaddaaka ga nti Allah janjaba omulwadde wa, oba ye yennyini ateekoleranga kusaddaaka. Abange muyitirize ebintu nga bino ebijjanga byakuwayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, gwabanga asooka ku lisiti. Endwadde Allah ajja zitwala, gwabanga asooka ku lisiti. Allah ajja kukutereeza ebikuluma mu mubiri gwo, gwabanga asooka ku lisiti. Bajja kukubika nako odde engulu nga bantu baga nti awo Abdusalamu agenze, katuusa awo kiwedde. Baddemu okukula oluvannyuma lw'ennaku 4 nga gwe baali baga nti oyo yaggwa. Jamaani ng'otambula bulungi toyina bakuluma, mujjanjabe endwadde ze muyina abange nakusaddaaka. Atalina bulwadde gwe ku makya gali tosaddaaka, naye buli amanyi nti olina ekikutawaanya ng'omutonde saddaaka. Yalla bisimila. Haji bajjukiza ennamba y'essimu 077644220 077644220. Tubuza eddakiika zaffe nga 3.4 tubale 4 zezibulayo. Mu ddakiika ennya omwo tukoleremu ebyafaayo. Mu ddakiika ennya ezo Yasiini mukwano gwange n'ennaku ennyingi nja kuwulira ennaku nga nsoma akusinze naye nga sirina kyakkola, nnyina omwogera nti gundi awadde emitwalo 4 oba 35 oba 5. 07764 mu ddakiika ennya ezo zigenda kubeera za byafaayo olunaku olwaleero. 0776444220, that is the number for MTN users. 0776444220 in the names of Salam Charity. Aba Airtel Mulwa, aba Airtel okamba weye namba eno tugiweerezeeko agenda okuwangula Yasiini. Airtel 070 mugikwate 0707 715 715. That is 0707 715 715. That is the number. For MTN, for Airtel subscribers, it is 0707 715 715. 070 715 mu ddakiika zino ezisembayo mukikole. Teekako emitwalo 5, teekako akakadde. 070 MTN 077644220 oba kozesa business number eri owa Airtel. Bwebanga eri olabye ng'ogenza okuweerezaako nga omuwendo guweddeyo, kaakati osobola okukozesa business number nyiga *855*4*9#. Onyige yes, ekusabe business number, oteekemu emitwalo 6 00000, onyige okay, ekusabe amount, oteekemu akasente kaffe, onyige okay, ekusabe reference, teekamu ennamba y'essimu oba erinnya lyo b'ekigambo Masjidi Mbogo, onyige okay, ekusabe pini jingizeemu, onyige okay, sente zijje. Airtel eyaffe eri avuganya ne Yasiini, teekamu ky'osobodde kati mu mwangu. 0707 ate Yasiini tagikozesa n'ayiwako 2 abalala. 0707 715 oba MTN yeyo gy'olaba wansi awo 077644220. Hajati Hala naye ayinza okuyitira awo Sebo. Ani? Hajati Hala. Bamuyita Hala. Hajati Hala. Nja kukutwalayo ko insha Allah. Eh. Salamu angaye nfeeka
balaba wano naye sembalinze ku ddakiika esembayo ayagala gukutula mu yakyenda Hajati Hala kale onontwalayo ne mulaba inshallah. Saidi Kamara atuuse Mariamu Nansubuga naye najja Ali Kalungi bw'atyo tulinayo Isanga Ibrahimu Twaha Katumba Asadi Tanga Yiga Isa Fauzi Mpagire natuuka ani avuganya wano Yasini nakugambye wange nti Seeka Muzaata alina emikwano gino gyonna mikwano gye newankubadde nga tebasobodde kuvuganya ku kitabo baleka omanye emikwano alina emikwano egyaffe gyaba mufuna mpola naye siri mufuna mpola siri sebo ne mabanda waliyo sebo bamufuna nnyo tulowooza nti abasigale bamufuna mpola Georgina Chozi Saadi Wakikatukalule Swali Kirubega Mansur Kalyesubula Kalyesubula Mansur atuse mukwano Kalyesubula aze Abubakari Kayolya Musa Kagere Fauzia Nakigudde kwoteka ne ani Ismail Koche naye najja Sheikh Sibula Allahu akbar walilahi baduba Allah Sibula taala mwenna mubirako mukadde Yasin Fashions yakyakulembedde emitwalo 25 kitabo kino era ndoza kunateeka mukadde wange Haji Badru Kiminante abaddeko naga nti kandabe wenateeka fiizi weewo alhamdulillah ate nga ne maama omulungi Hajati Saara waali awo mu nsonda yawulira Hajati Shakira kwali Kawuma bweyogerere n'abalala bangi abange ne bwoba tosobodde kusaddaaka budde buno ennamba y'essimu giwandiike ku bbali abantu bandibadde eno ennamba gye basevinga ebbanga lyonna saa Mungu subhanahu wa ta'ala atusobozese buli woofunira oteekeko saddaaka yo Allah ajja kukumalira ebisigadde byonna subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Naam, nkwebaza gwe munnange atulabye okuva gye twatandikidde okutuuka kati mbadde ne Sheikh Abdul Aziz Bukenya Kibirante ngate nze omuweerezaawo Alhaji Abdul Salam Ali Kinobe. Sanyuka TV egenda maaso n'ebisanyusa, Salam TV ne programu zaayo omuli okutubuulirira n'okutusomesa daawa ate programu ya oba amawulire aga Sunrise ge gagenda okuddako ku NBS. N'olwekyo gwe wenna sigalako otegeere ebifa mu nsi ku NBS n'amawulire gafa ga Sunrise. Salam TV weyongera okutegeera eddiini yo n'okumanya ebifa mu nsi ate nesanyuka amasanyu nga bulijjo kwegasibuka. Mbaagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye nga bannange tusiibudde kano kankoogere nti waliwo aweereza emitwalo 13,200 tayeeyogedde linnya naye atuuse. Assalamu alaikum. يا الله المبدي